watu bagamba nini Nkwacho festival yo Tujja sanga show yange binda efudo mukezi mwana ma option inga 3 nalona ke muishawo segera yeah anago 27 which is my profile pic so jichusa wamma ide kurodi mwana ni kwa sapi ya saji chusa sika kurodi bona mbanya mwana pia kwa Abitex sawa yange kurodi wata ni Nkwacho yange kurodi ngine bajibukira ya mwana wajibuke mbaga mwana byange byaddala mwana ndete moza mwe muzisi toza muzawali bamuyimbi bamubade mukwatangala yini mwana nagama nisiri mwendi mbire ndi musumbu boy ale mujja kuddawo mulowooze mbuno nze sikola lowoozi tebalimba nze sikola lowoozi mbasange Nkwacho yange nabye njitegedde bitene njagala nosite mu lubiri ne basuka jibukira mbuno bulenga ne balama ne bulenga tewamala mwana ndi wa mu lubiri wano musite otondwala mwana mu story akutwale babalige ekibuga ne bavuga kasukiri ne tukire ngamba kali ya sente ngamba pesa tezindala tukire hadi sente zeziliwa zezili ndi napako ka deposit kama ati nakuza mwezi weziti alete ndala wiki na wiki inakuwa kusema nenda sende sizika nenda sende sizika atena dola leji kibuse mwani na mugamba ni kwa chino soka na mugamba ku stand mugamba ni kwa tulo so yange sitaka mu promoter yenna wana mfuna wavuga speed ya wamela busy biki anze ndi waje tukanya kasente ngama so yita kigenda nenga saga jiwa wa wale mabi njaga mune bya sekena kati chasembeyo leti zitambula sila kusenti nga musajja wa ikiwaniki Mbaga musajja kyagambye kituwe bagamba tugenda kubaluma emitwe paka nga motivation yefe tuli byaffe boy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ne tukkiziganya akasente ne ngamba kasamo mpadde mmane wange. Mzibulwa mungi mbao. Chito. Nezikiriza mu butagaane. Nenga kulosi kye kuliko. Nenga ekituufu my brother kyayambyeko ne wabaawo obutategeragana kubanga ekituufu ekivulu Nkwacho yabadde brand ey'amaanyi najja abantu by'omu gy'abadde akutegereddeko. Oya kumpeka buloba nawe. Kati ebuloba wabadde wafu kyeza temwatulako nabo meeting ningawe bagamba nti tugenda tegeka ekivulu tutula tukitadde luddawa twayogera ebbanga nenga jukira abantu abo bategese bo bamanyi bagezo singa omuyimbi ne bagamba kambalekera amagezi gamwe mu percent zange ne bakuwa stikeizi zagambye oba za bigambo akutofa ziba za bigambo segera nenga ebyange kati nze bino eranze nagamba banika babogeza tojeno wange ngogezesa byange bya ddala sina stand nsizanya stand once bimanyi nze byange bya ddala meaning a business atebe kuba muzanyo nezanya ate nesuka ali komi ekyeza mwakolagana sente zogendo kukuweebwa mu bigambo ne tewaliwo obuwandiike era byali bya bigambo nga freedom say yali ya bigambo
Bali baagala obuwandiike naye kajjukira nze obuwandiike obwo bulaba. Tosobola kuyimbisa lisiiti. Obuwandiike ne bubeerawo boyi nga tompadde ssente zange oba olimba. Nanti naawe oyinza obuyimirirako olusi ne butaasa. Butaasa sayidi zombi. Butaasa sayidi zombi. Kati obuwandiike oba weebuli oba tebuliiwo kirungi ffenna twali tutamidde. Lwaki teyawandiika? Kati mu bumpimpi ekitegeeza akase tewaliwo nkolagana ya ssente tingenda kuwa $5,000,000 gwe just omugaso ogw'okujja kukubalaga. Nze ssente zange zitwaga nti kuwa ssente bwe ziti bisigadde bindekere gojooyimbe. Ne ttiimu yo nitukola omulimu ffe tukubye komesa wano eno showuli omwa bagitaddeyo badipositinze buli wamu. Gwetukota kuli ovuno ŋŋamba. Tubazeemu ssente zikoze ekyo obudde bugenga maze okuteekako akadyo buli wiiki mwana kibuddi bugwe tuwona. Bikasaa kulisa pendiga abantu bange bangakogwe nga beetegese kwakyali ebbanga lya mwezi. Eno bali bamala okukola ebyo ne bagamba kati Nkwacho festival kati eri ku loading nyizo giteeka mu gw'omwenda. Ye kyali ku loading bujakera bukezi mbagamba kati date yeno kati bapromota njibaddiyemu kuba kiraze nti bapromota bonna tebakwatagana nange nze CEO Nkwacho festival. Ekyezo muzeeyi Abitex kuva ku ki Alien muzeeyi Abitex wakamulaba emirundi emeka okuva ku kivulu kya Freedom City okwogera ku by'Nkwacho kuba muganda wange bangi talikere kubanga n'ogula Nkwacho festival ewaka baali bafuddewo waawe. Kale ngero oli bwagamba nti akanakuyako amenvugo katoka kwesasa. Newa kuba boyi ali kati nkulira kirino masembezo manyi bwitano wange kuva dda mwana nga ndinda mu kaboda boyi. Ntegeera. Kitegeera? Kati yenze omuntu omativu nga sirina nnyo. Kitegeera era gwe tove nooza buno ogenda kunkwata fayini. Onankwata fayini ki? Saagala bugagga. Kati olina kunnyamba kubeera iki? Alien. Kiki ekyalemesa extras eza city ya danger ezimu obutabaawo? Era yazeyimbamu. Yo muntu omuna agamba yayimba alenda kugitwala n'embalala. Ntuuka nenkuba amasimu nga tetakwata era nenvayo ne ngamba abantu bange bannaaye sinasobola.